mpulidde ntunombya laavu bikutigomya nnyo naye gwe nga leka abakazi abo bantamu omukazi ye muntu omutemu asobola n'okutugira mu buli n'akuteeka piro n'oziyira bwoti ng'olaba omukazi iffe balinda ffe basajja tubagambe nti naye ye tasobola ne waaba akufiiringa muli ng'akwewulira tasobola kugambako nti taata za bonna nga mpulira onkubye era alinda bampuliza obusungu. Omanyi laavu kyeki? Laavu kwe kubeerawo ng'oyagala omuntu omupenda sebo taata zaawo naye bye nalina bikolebwa bwe nono so obeerayoko n'omuntu gwe nga gwe weesiga ewakaawo. Nze seesigamu ne wembanga ngenda okunaaba sente zange ngenda nazo mu kiyigo ne nyambala n'elementi si kunkuba kayondo mu kiyigo. Bannange bikolebwa muntu ogwo omu nze kenyini sikyaga omukazi ye mutemu ayinza okutta ng'olaba sikyayagala naawe. Ate nno naawe ndowooza oli ku sayidi y'abakazi baakusindise baakumpendulira. Ekyo ekitonde kyo tosobola survivinga na seno tukirina. Nja noonyayo zikalooli ndye ku ezo lwaki. Eri ennamawojjolo basiika zikalooli zaabwere nja kulya ku ezo. Awo oba okoze mada sebo. Omukazi atakugamba kigambo nti I love you. I love you. I love you. Era musajja. I love you. What? Hey! It gets at the beat.